Amanye endobozi bamta SMX representing straight out SMX Media kansoke nebaze ba subscribers ba SMX Media yenna gwa manyimbu wa subscribing kwa SMX Media webale nyo webale dana watana kubera ngo subscribing abambi kankusabe kimu obere ngo subscribing ano kwa SMX Media tubera na mawulire updates buli sawa almost febuli erigwawo lye tukola tulinda weekend tetulinda lunaku kinedda fe welijira oba kiroba misana welijira fe tulisabulira amawulire agaliwo ga Eddy Kenzo kubera nga yayozeza Diamond Platinum okubera nga yamuwanguddeko award ate nga yakamala okubera nga amuyozayoza waliwo awards endala ezabadde Nigeria ate neziraga mbu Eddy Kenzo zo aziwangudde kati fe abali eno bafans ne twebuuza ekituufu kyeki kiriwo ekiti Afrima bategeka awards ne banominatinga Eddy Kenzo nga best East African Male Artist of the Year. Mweyo category, mwalimu ne Diamond Platinumz, mwalimu abantu banji. Diamond Platinumz na abasigadde ba East African Best Acts. Bolabira dambu bakubye omuziki. Awards zabaddeyo, neera awards ne bazigaba. Mu kuzigaba, Best East African Male Artist, bagiwadde Diamond Platinumz. However, abantu babadde nnyo mu ssuubi ne Eddy Kenzo. Yensonga lwaki ne Diamond Platinumz yeewuunyizzaamukko engeri gy'awanguddemu eno award. Naye ate ekyaleetedde mbu Diamond Platinumz okubeera ng'awangula award nkwezaffe bannayuganda. Kineno kyonna kirabako siza guno mwaka sazi followings ennyo kumanya lwaki Eddy Kenzo teyaziwangudde. Ne bambi last time Eddy Kenzo yavaayo ne yeekubira n'endulu. Baba nominatinga neera waliwo awards de baba nominatingamu Eddy Kenzo ng'alimu ne Diamond Platinumz. Bonga abayimbi teberinaako buzibu naye kijjukire zino ziba awards that means wa fans be balina okubeera nga badecidinga. Naye Eddy Kenzo waliwo group y'abantu yatandika okubeera nga immobilizinga bannayuganda okubeera nga tebalonda Eddy Kenzo wabula balondemu Diamond Platinumz. Nereza awards agenda okugwa nga Eddy Kenzo agiwangudde naye nga abantu bano bamobilizinga bannaabwe nga basindika bu message ku Facebook okwo konna ku social media platforms ezisinga nga bakunga bannayuganda obutawa Eddy Kenzo kalulu instead bawemu bavotingemu Diamond Platinumz. This time round, neera information okuva munda ddala kiraga mbu Eddy Kenzo obutawangula na award ya Afrima kyavudde nja ku still kw'obwo obubinja bw'abantu mbu obaka ba mafia simanyi lwaki tebayagaliza Eddy Kenzo mbu neera still bamobilizing eno ku ground mbantu abalonda nga bagamba nga bannayuganda batalina kulonda Eddy Kenzo wabula balondemu Diamond Platinumz. This time round kyabadde successful. Diamond Platinumz yawangudde naye ate okuswaza abalabe n'enkwe z'abannayuganda if that is true. Eddy Kenzo olwawulidde amawulire embuneera Diamond Platinumz yawangudde Best East African Male Artist of the Year mu Afrima. Eddy Kenzo n'agenderawo ku Facebook page ye n'abeera nga ayoza Diamond Platinumz mu butongole. Kyemmanyi mbu balina contacts bonna abo Diamond Platinum ne Eddy Kenzo. Kyemmanyi amusindikidde message mu buntu oba n'amukubirako akasimu ekabeera katuuse. Eddy Kenzo n'agenda ku official Facebook page ye n'abeera nga ayoza muganda okubeera nga yawangudde award eyo ya Afrima 2020. Nwakoja abadde yakagiwangula mu Nigeria mwennyini mulimu awards endala ezabadde zitegekeddwa nga zino baziyita Nigerian Achievers Awards 2020 guno omulundi gwa mukaaga nga bategeka zino awards neera banominatinze abantu bangi ne Diamond Platinum nga yabaddemu. However, this time round eno mu Nigerian Achievers Awards Eddy Kenzo yavuddeyo nga Best African Male Artist of the Year. Kati awo ne neebuuza omutuufu yaani tutwale bya Afrima mbu Best Male Artist mu East Africa Diamond Platinumz oba tutwale bya Nigerian Achievers Awards ezalaze mbuna mu East Africa Best Male Artist of the Year 2020 ye Eddy Kenzo. Kati awonange kyekibuuzo nkibalekera mmwe naye bannange tujjemu fitina mu buntu nga ffe abantu okubeera nga abayimbi bo tebeewalana naye ate ffe bafani ne twewalana abantu oba sekyo ne tubawalanirako. Ekyo ekintu kibi kiringanga ffe mbano ba blogger nze ndi blogger naye sisasinkanangako blogger n'omu ku scene eyo gye tubeera nga tugenza osaka amawulire ne muyisaamu amaaso oba neŋŋaana okumubongako bonna basobola okiwaako obujulizi ze buli blogger gwensanga mubongako kubanga tetwelinaako nsobi oba tetwelinaako mbiranye bo bayinza obeera nga bagirinako ku balala naye nze ku SMX sobola sanga blogger yenna okugyako nga sikutegedde mbu yeggwe naye wemera nkutegedde mbu yeggwe blogger weno YouTube channel sikulimba nsobola okumaliriza byonna bye mbamaliriza amawulire agabaga ntutte neera still nsobola ofisaawo eddakiika emu ne weetawula ddakiika emu newezira ne nkubongako ne nkugamba bugambi story kiba kimala kiraga mbu tewaliwo mbiranye oba
competition eriawo naye ate ba fans kiba kibi ate mu okudde no bagwe n'ogamba wagira SMX Media alina ogendo wala ne bafan abali subscribing ku YouTube channel y'omuntu omulala ate ngeno fete twelinaako buzibu so kye kyatuusewo mainly ku Eddy Kenzo ne Diamond Platinum this time okubeera nga Diamond Platinumz yawangudde naye mbu okusinza ku inside story ziraga mbu Eddy Kenzo waliwo abamubulayizinga abantu banene naddala mu Uganda kyonna kirabako last year this year sinaba kikonfaminga naye nga amawulire agafuluma gagamba waliwo abamubulayizinze ne balagamba abantu balema okubeera nga balonda Eddy Kenzo still nga bamubulizing abantu babateekamu inspiration okubeera nga balonda Diamond Platinumz bwekitu ne kiyitamu naye Eddy Kenzo yonna gy'oli nkwagaliza buwanguzi ne Diamond Platinum yes Diamond Platinumz okumulonda nga best male artist of the year still n'omusajja akikoleredde bonna b'amaanyi toyinza agamba mbu babbiridde oba babbi nedda ne Diamond Platinumz w'amaanyi however singa kizze wanene waka nga Eddy Kenzo yakifunye ffenna tubeera tufunamu nga bannayuganda naye Eddy Kenzo yonna gy'oli kwagaliza buwanguzi ne Diamond Platinumz nkwagaliza buwanguzi kasita Diamond Platinumz yawangudde Afrima as best male artist of the year 2020 ne Eddy Kenzo yawangudde Nigerian Achievers Awards nga best artist of the year East Africa 2020 kati awo kiri erimmwe okusalawo ogamba mbu yes tutwala bya Afrima oba tutwala bya Nigeria's Achievers Awards naye ate era still nga bannayuganda waliwo ebintu ebimu bye tulina okubeera nga tuteekako essira buntu butonotono naye still tulina obuteekako essira omuntu wakukola ekintu ekirungi that means naawe obeera expecting oyo omuntu gwokoledde ekirungi weya necessary nga kyetaagisiza naye akukola ekirungi muwulize message Eddy Kenzo gye yasindikidde Diamond Platinumz nga yakamala okubeera nga Diamond Platinumz awangula Afrima Eddy Kenzo agenze ku official Facebook page ye n'abasigadde ba fans nga bwe babadde then n'ateekayo congratulations, brother Diamond Platinumz, for winning Best Male East Africa at Afrima Awards. One love, brother. Nateka n'ekifaananyi kya Diamond Platinumz wadde ekyo ekiri current naye atadde ekifaananyi kya Diamond Platinumz nga awininze ki award eya Afrima kubanga waliwo endala zazenga winning almost kati alinanga 3 naye Eddy Kenzo nga yakamala okubeera nga awangula Nigeria Achievers Awards ez'omulundi ogw'omukaaga eza guno omwaka 2020 nagenzeko ku official Facebook page ya Diamond Platinumz nalabayo ka message ka yozayoza Eddy Kenzo okubeera nga naye yawangudde almost category yemu just lwakuba abategesi bebenjawulo kubanga bwaneyo nti tuli mu competingira abasinga kye kiri mu kututta baneeno bonna category eriemu naye ate this side bajiwadde muntu mulala ne this side bajiwadde mulala kwa Afrima bajiwadde Diamond Platinumz Nigeria's Achievers Awards bajiwadde Eddy Kenzo naye ate Eddy Kenzo oluvannyuma lw'okwoza ayoza Diamond Platinumz tetunalabako Diamond Platinumz nga afudde officially kubeera nga ayoza Eddy Kenzo mu zino Nigeria's Achievers Awards okubeera nga Eddy Kenzo yawangudde category emu Diamond Platinumz gye bamuweredde nga bakompetinga ne Eddy Kenzo naye this time round nga Eddy Kenzo side eno yawangudde enyini category Diamond Platinumz gyalimu naye nga adiwangulidde mu Nigeria's Achievers Awards eno tetunalabayo Diamond Platinumz nga ayoza Eddy Kenzo ate ye nga Eddy Kenzo yamuyozezza naye ate tomanya sagala musalira musango osanga network ye tenabeera nga connectinga bulungi asobole okupostinga sina kindi ayinza okubeera nga data talinaawo by that time nga nasooka agenda kudduka Diamond Platinumz agule data asobole okupostinga oba okubira ku Eddy Kenzo oba omukubira kasimu amugambe Eddy Kenzo naye oyogayoga okubeera nga nawe wawangudde artist mu category endala mu bategesa abalala naye kantumireko ku Rahuma nentumirako ne ku Rina Keys wangambye kiredi sikigattako yes message nagifunye tumileko bamina banene abantu Rosemary nawe obeerako nnyo ku SMX Media bambi ng'okomentinga ninange jasigala feelinga love yamwe nange ngamba tumirako eno Seremba Brian nawe obeerako bambi ng'okomentinga Ruth Nakajigo nawe wakomentinza awo bonna abakomentinga jabbeera ngamba koonako mpola sobole okubeera nga tuconnectinga DJ Wiz Butter nawe kwoli bambi obeerako awo mpola ng'okomentinga wansi awo okundaga one love Nenansubuga Fadhila nawe bambi obeerako ku SMX Media nga mundaga one love yes fena subscribing tusobole okubeera nga tulaba biki ebibeera bigenda okujja ku SMX Media amanya ndebozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.